abantu baafanga mu ngeri buli awali ebyobugagga mu Uganda. Kati awakanya nti si bya pipeline, njagala ogenda osome pipeline weyita ombuulire abatannafa, ombuulire oba tebatandike kufa naye mubende ne wa wegenda okuyita bagenda kufa. Ekyo kyonki nkikakasiza ddala 100%. Ng'abantu abakwata eyo mu 30 bamaze okutirimbulwa abaseddekezi b'ebijambiya mu bbendobendo ly'e Masaka, abakukunavu era abantu abagoberera ensonga wano mu ggwanga bagamba kino kikyali kituuza. Joseph Kabuleta eyavuganyako ku ntebe y'eggwanga lino enkulu mu kalulu akaakayita yafuukidde ddala akaaso k'empanga akalaba n'ekiro bw'avuddeyo n'ayogera kati ng'omusezi agula essowaani nti ekisanjaga abantu kikyagendera ddala mu maaso mu bitundu ebirala olw'abanene mu gavumenti okukibeeramu kw'ossa okukifunamu nga batuukiriza ebigendererwa byabwe eby'okwegaggawaza. Wali kifo ogenda kuwulira nga batta bantu nga tewali kyabugagga kiriwo. Kati juzi nayogera wano nga ndi ku TV nembaga nti nagenza okutunula nti n'abantu bonna be batte Masaka bali ku luguudo, bali ku gundi pipeline y'amafuta wegenda okuyita okugenda e Tanzania. Kati amajambiya wegali abe bassa abalala basooka ne bateekawo enkola ey'okutya. Kati nabadde naakakyogera kati bazze ne wano kigo ebijambiya byazze lwakuba ettaka abanene balyetaaga ate tebaagala digulira ku market price. Bagala kusooka kusindika abantu ne bakuba ebijambiya abantu ne batya n'olyoka otunda ebintu byo ku bbeeyi dondolo. Kati kyekiri e Uganda kati kyekiri naye temubyogerako ate nga bye biruma abantu bo. Ono era agamba abakadde bonna abazze batirimbulwa abakulu babadde bakimanyi bulungi nti be babadde basobola okubawa obuzibu naddala mu kubasengula ku ttaka kw'ossa okubawa ensimbi ez'obugolo era nti wano kwe kusala amagezi ag'okubatirimbula nga beerabidde nti bulijjo n'ebbugubugu simulire essanja terijjiisa mmere. Ffe waffe ewoyima bwe baali baagala okukusa amafuta baakubanga abantu obutayimbwa naye tebyakuba nnyo mu mawulire naye abantu baafa obutayimbwa buyitirivu buli woosanga ne buliisaawo abantu baafanga mu ngeri buli awali ebyobugagga mu Uganda. Kati awakanya nti si bya pipeline, njagala ogenda osome pipeline weyita ombuulire abatannafa, ombuulire oba tebatandike kufa naye mubende ne wa wegenda okuyita bagenda kufa. Ekyo kyonki nkikakasiza ddala 100%. N'osanga omukadde abadde alina okufuna mu lusuku lwe miliyoni 3. Kati olwo nanga okwata miliyoni 3 n'obiwa omukadde ono kyandiba ekyangu okukola ki? Okumutta. Bye biriwo kati ate tulina obyogerako. Emboozi eno okugwa amakerenda olunaku olw'enkya oli wakumanya baani omukulu be yasonzeeko olunwe na kiki ekituufu kye bagoba kw'ossa n'okumanya baani abali emabega w'ebikolwa bino abatuuse n'okubonyaabonya eggwanga lino ng'erya bbende ku mussabo.